Ensonga za MC Chumi ne Spice Diana zikutte wansi ne waggulu. Kansooke n'okubuuzaako Attract One Media z'osibyeyo otya, oliyo otya, giri kya gy'otusaako engalo. Alina omulwadde Ssabamungu ate amusuuse abe ng'amuwa shifa, abaafiiriddwa Ssabamungu abagumye. Alinamu obuzibuzibu here and there, teweetuga, tonywa butwa, eyo y'ensi. Ensi togenda kubeerawo mu mirembe ebbanga lyonna. Si bwe yatondebwa okubaamu. Ofunamu obuwonvu ate n'obukko, obuwonvu ate n'obukko. Mu ekyo nti ofunamu essanyu ate oba oli awo n'ofunamu n'embeera ey'ennaku. Nze naakubuuzaako ali mu maaso g'essaawa zino bampita One Medias oba Sinamani Munakibuga. Okitegeera? We nzijidde ku mpewo olunaku olwaleero we ndikolingidde vidiyo eno nga ensonga za MC Chumi ne Spice Diana zikutte wansi ne waggulu. Gwe nno atakimanyi zino ensonga zaava ku ki? MC Chumi ng'agenda akola oluyimba luno baali baluyita Gw'okutte gw'obba, nga lujja lutandika okutambula mpola mpola bulungi nnyo nga lufuna warm reception mu bantu ku TikTok. Okitegeera? N'abantu batandika olureceiving lwatandika ku TikTok, wabula ne lutandika ne luva ne ku TikTok ne ludda mu saturation y'abantu. Nabo ne batandika olureceiving nti luva ku social media ne ludda mu bantu. Okitegeera? Batandika olureceiving mpola mpola. Simanyi idea gye yava, simanyi idea yali yaani, but according to Chumi yagamba manager Roger yamutuukirira oba yamukubira n'amuga waayi oluyimba luno lulungi nnyo, naye nga background eya Chumi ne Spice emabega babadde beeyisa bate, babadde bakyali oba si bakyali, babadde ba omukwano nti Chumi abadde atuula mu challenge za Spice n'amukolera ennyimba n'akola zi challenge nga tannatandika kuyimba, of which kati babadde ne kabondi akakabagatta. Okitegeera? So kati era emabega kaawo before that Spice yali akagulira Chumi emipiira gy'emmotoka ye Mostive car, abasinga mugimanyi, ngenda gibateerawo amugirabe nga yakagigulira emipiira emipya, buli mupiira tumanyi ssente zaagwo. Okitegeera? Kati ajja afuna tune eyo, Spice aba freestyling ewa King ku King Sport akuba. Spice jukira abadde bamwogeko nti waayi ne Spice naye yafuna omusajja, naye omusajja gwe yafuna naye ate naye alina abakazi abalala, nti Spice namba 3. Shiba ambadde okunyonyola nti Shiba twamulabaawo naye yafuna omusajja n'agamba nti family eno nnungi, era ye Shiba n'agamba awo nsobola okwenyigawo naye yenyigawo. Kati Spice naye amawega ge gamu ne gajja nga gafuma ne galaga nti naye yafuna omusajja ng'ate omusajja naye alina abakyala be era ne yenyigawo, kwe kufuuka namba ki. Saba ali ku King Sport akubamu freestyle awo, kyava agamba nze gwe nkutte gwe baŋŋamba ndi namba 3, nze gwe nkutte gwe okitegeera, ng'agezaako freestylingira mu luyimba lwa MC Chumi. Kati sound eyo nayo netambula nnyo nefuna warm reception ku TikTok, abantu ne bagikola ki, ne bagituulamu nnyo, netambula ne MC Chumi kennyini n'agyendoosinga, endoosingi yetya naye n'agikola mu challenge. Okitegeera? Kati Chumi agamba manager Roger bwe yalaba nga sound ye etambudde afuna idea ndowooza n'amuga wa Chumi, olaba otyo omumiri wange watula ku sound eno mu luyimba luno ne mukola remix. Chumi kyataagaana kuba remix twagirabako, remix nga bagikola nga bagifulumya, bwefuluma nga bagiteekayo. Bwe yafuluma yatandika okukola rangos ez'enjawulo, natandikira nze kukirabira kwani ku Abitex. Ate Abitex mumanyi bulungi talina nkolagana nnungi nani na Diana, era Abitex agamba Chumi yakoze bubi nnyo okuwa omwana oyo Spice oluyimba, kubanga kati Spice bw'anaagenda ku stage n'ajjira ku luyimba olwo Chumi aba agenda kuyimba ki? Ye ng'agamba nti Chumi baali mu luyimba lupya, ifatolo baali beeyagaliza, Spice yali ayagalizaani Chumi. Yatandika obyogera, tuba tuli awo wayiseewo wiiki emu
MC Chumi avaayo akola video ng'agamba waliwo omuyimbi oyo atandise omulaga empisa embi ne manager we naye bateetereza agenda kuvaayo abaabye ate ne bwina akole ki agamba nti omuyimbi oyo yakakola naye kolabo kati ate abantu bo bamanyi omuntu gwe yakakola naye kolabo ali omuntu ogu ani Spice Diana. So kati abantu batandikira okugenda mu comment section nga bagamba Spice wakoze byata Spice omwana omukola biki Spice biki Chumi n'atandika okukyusa naye ango kwe kutandika okugamba ate omuyimbi tankwata nakola nayo limba tacyankwata takyareceiving amasimu naye nga tamentioninga Spice. Kati mu interview emu kyava atayogera ku manager Roger nti yali kyaliwe wabula omuyimbi ye sikyaliwe nga tannayogera linnya. Olutalo ne lukulira ddala mpola lujja lukula mpola kati bwe byatuuka awo Shiraga Shumba agenda okulaba ensonga zino ziraka ziri serious kwegamba MC Chumi Spice yakuyamba lwaki tokkiriza nti yakuyamba. MC Chumi kyavaavayo n'agamba nze banfosinze okukola oluyimba tebampa ssente tebansasula kuba kati nze kyebamayo oluyimba olwo Diana yali talina oluyimba oluyimba tukkirize n'atula ku lwange nze nange n'aliganye naye nakkiriza olw'ensonga nkola ki mwagala Spice mwagala tujja tukwalagana ali positive ng'omanya ebigambo bye naye abawagizi bo bafunye mixed reactions era bamu ne batandika okuvuma Spice bwe tukeredde olunaku olwaleero nga kirabika akazito kamususseeko ng'ebigambo bya Chumi bimususseeko n'agamba naye owaayi awanyuweewaawo sika luyimba n'agenda n'alukola ki n'alugjayo ku YouTube ye. Wabula naawe omulabi aliyeyo njagala weebuuze kino kikolera ani ku bombi ku Spice Diana ne Chumi. MC Chumi gye buliva ne gye budda Spice Diana omwetaaga kuba ye yakola brand ye nga ye Spice Diana. Spice naye gye buliva ne gye budda akwetaaga. Lwaki? Buli omu yeetaaga munne mu nsi eno mwe tutambulira. Wabula bw'eba minzaani obuzito bwa Spice Diana bwe tubuteeka ku 100 kilograms Chumi azitowa 10% kilogram kitegeeza 90% zonna Spice Diana bwe buzito bwe Chumi ozitowa ki 10% kitegeeza okyali wansi nnyo ku Spice Diana. Why? Kankuweeyo example ekikulaga Spice Diana munene okusinga. Obadde okimanyi oluyimba terwali too big nga Spice Diana taluliiko bwe lubeereko lwadduka ne lutrendingirawo number 1 wabula Chumi we yaluteera nga aliyeeka terwatuukako ku trend ya number 1 eyo ka fact emu ekulaga nti oli muki munene. Ekirala kyokubiri Chumi ky'obadde ofunamu ebadde egenda kubanga rifalo gy'oweerako example nti abaayi njagala kukola na Diamond Platinums nti Platinums agenda kubuuza oyagala kukola nange wali okozeeko naani omunene wammwe baani abakukkirizaamu nti nyina Spice mami wange ati agenda alulabe nga Spice amumanyi ne namba zirina okitegeera agambe ola Spice Diana yamwesiga n'amuwa oluyimba alabika akuba nange kankuwe eyo chance ogisse. Chumi omuyimbi yenna Omunnayuganda omulala tali Spice Diana kigendera kubeerera kizibu nnyo okuggyako saha kyaliwe muvudde ewala ate nga naye asobola okukumwa olw'ekyo kye wakoze Spice. Kiyekubeerera kizibu nnyo okuddamu collaboratinga n'omuyimbi yenna ow'e Uganda. Lwaki? Bajja kumanya ono yeekyanga nja kukola naye yeekyange nja kukola naye alabika alimu akazabangu kuba engeri gye weeyisa yonna eraga olinga Zoro. Ate nga nze nkimanyi bulungi nnyo otegeera ate nga ye endongo bwete weyeetaaga tolina kubeera serious. Bw'obeera serious bakutya ate ofuuka threat y'abantu wabula ojja mu kiti eky'obwa Zoro obagatta n'obakubirayo sikulinaako buzibu mweyo karakitayo wabula you could reason n'omanya nti kolabo ya Spice ennyongerako at the start
wandibadde byonna obigattagatta nomanya nti ennyongera oba tennyongerako. Wabula nze ndowooza obuzibu bwava wakola collab eno out of excitement ate ng'oyagala. Wabula walaba reaction y'abantu abamu nga ba Abitex nga batandise okuba mu collab eyo ebituli n'oyagala okozesa opportunity eyo okuva mu Namukwaya ate omusabe ne ssente kyataakoze ye teyafiiriddwa ate okugjayo oluyimba kimuwangusizza nti akuwangudde. Oba oliawo ne biri bulijjo by'oyogera byonna byobadde ng'ojjoyogera nti yakkaka kati ate oli mu kuswalira mu firimu yo akulaze nti sinze nali nkwetaaga kuba singa yali akwetaaga singa oluyimba aluleseeyo singa lukyaliyo ng'alufunamu ssente. Kati gwe lugjeeyo oluteeke ku YouTube yo ate naye akomewo akole ange endala kati otaddewo kati kankusuuyinge. Awo tugenda okudda kuba watattanamu ku linnya lye Spice tumumanyi ye muntu associatinga ne brands ennene. Ye muyimbi yekka alina successful brand and that is Yaket Spice Water. If I'm not mistaken, abalaba sirese zona nezigwa. She's the only artist standing for that. So kati gwe bojja totali kumuteekako false information, false news oba omutattana. Kyeyakoze kyembadde kirungi kyeyakoze. So kati tudda kuweyingire jjukira oli muyimbi mupya muto kati katulinde music omupya gugenda okuddamu ofulumya kuba kati bafaani abamu beesaze kino kigambira open. Bafaani abadde bakwagala olwa Spice beesaze waliwo ne bafaani abagenda okunyigirako Spice ddala nga abayimbi balala nga King nga Fiiki bafaani b'abantu abo kati waliwo faani nga ayagala Spice ddala ayagala Femeka ayagala Saa abo bagenda kuwuliramu obusungu abo beesaze totale beesaze kyenjagala otegeere brand yo badde ogipise bulungi naye kati awo wefiiriza ali ku One Media nkusaba nnyo bambi subscribinga gyokoma subscribinga naffe oba otwongeddeko nnyo oyigene mukade ate gyokoma okubanga olaba nkusaba otuwe ekigalo emboozi eno oba oginyumiddwa nnyo nga information ogyagadde nkusaba otuwe ekigalo otulaikinga. Muyimbi Segayoze yakuguka nkwagala nnyo muganda wange kyenjagala oteeke mu mutwe bino byoba oteeka mu mutwe mu nsi bwe tugiyingiramu bwe tuti tetumanya butya bwe tugizeemu twekanga bwekanzi nga tuli mu nsi n'okubeeramu kw'ensi okugibeeramu si ffe twesalirawo butya bwe tulina okugibeeramu kuba kwagala kwa Mukama naye ku ekyo twongerezaako amagezi amalala ne tufata wano na wano ne tufata eba time etuuka n'osparkinga ekintu n'okikwata kasente n'okakwata naawe n'oweeyagala abaali bakusekerera abaali bakwogerera ate n'okola ki n'obaswaza. Wabula ebiseera ebisinga tukole nga tulina omutima gumu nti gye tulaga mu maaso future gye tulaga ntangaavu. Sente mabina agalina yabigula tunoonye essere naffe tubiguleko motoka tugavugeko okitegeera. Mbagala nnyo bakyali bange bali mu diaspora mwenna Alice oli awo nkutumiddeko nnyo George Moshi kwagala nnyo muganda wange ensonga zaffe zikoleko egulawo account eyo ensonga zikoleko. Of course Abang oli South Africa nkutumirako DJ Tallboy oli South Sudan awo obuze weekwese akasente watandika okukafuna n'obula ku banno nze mbagamba openire siwe guba tereera kyova olaba nti n'afunamu akasente n'ataddako mu ghetto mu bakyali be gy'abadde batandika omusongamu engalo amaliriza era ghetto agikomyewo ng'ate ku luno agikomyewo mu mbeera si nnungi okitegedde. Mbagala nnyo still One Media mulete emikolo tukwate mulete videos tukwate. I sign out. Kyekyo kyennyini.